Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament era omubaka wa Parliament owa Nakawa West Besekezi Joel Ssenyonyi yawuniikiriza abantu bwe yagambye nti yafunye amawulire ti bakkamishona ba Parliament bana okuli Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, Solomon Silwanyi n'abalala bazzeemu ne baweebwa ssente ez'akasiimo omulundi ogwokubiri ti basobole okuyita obulungi mu kampeyini ezigenda mu maaso ensonga zibabeerera ettaratiibu nga luwombo lw'amaggi. I have been reliably informed that some weeks back, the 4 commissioners of Parliament received the second service award of 400 million shillings each. The 4 commissioners, as we know them, the Honourable Solomon Silwanyi, the Honourable Esther Afoychan, the Honourable Prosi Akampulira Mbabazi, and the Honourable Mathias Mpuuga. This money was apparently intended to see them through the campaigns. And to avoid the paper trail, this money was received through the parliamentary circle. Now, these people, through their agents, have been recently, and specifically last week, been spreading propaganda that I also received a service award. This is completely false, and it is meant to be a cover-up for this second service award that the commissioners gave themselves. Bw'atyo omubaka Besekezi Joel Ssenyonyi akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament ng'alumiriza nti bakkamishona abaana bafunye endala ez'akasiimo ng'ate yeegaana nti waliwo n'ebisaasaanyizibwa ti naye yafunye ssente ez'akasiimo ng'agamba nti si bituufu. Wabula mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde kamishona wa Parliament era omubaka wa Nyendo Mukungwe Mathias Mpuuga Nsamba nga yanukudde ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga Katabalwa mwatabuukiridde omubaka Besekezi Joel Ssenyonyi nti olw'okuzanya ebyobufuzi byayise eby'ekito era n'amusaasira nti olw'okulemererwa okukola mu birowoozo n'adda mu byannantaggwa butonga akafuba k'ennyonyi ak'enkulu n'ak'entoba bubaaza bumuli. Oweekitiibwa, twawulidde nti bakamishonazi bafunye service award endala. Okyogerako ki kino? Oba oliawo waliwo ebigambo ebikubuza embiibya n'oweebuuza ng'omusajja omukulu nti kati ekyo nkiddemu ki netaaga n'okukiddamu naddala nga kivudde ku mutu gw'osuubira nti muntu mukulu ayinza okuba nga si mukulu mu kutegeera ne mu myaka naye mukulu mu ofiisi neweebuuza nti kati ono muddemu ki kyenyala okutegeeza bannayuganda nti ekyo kye bayita ebya nakamwantette n'olwekyo tekyetaaga na kumalirako budde okuggyako okuwa bannayuganda ekyokuyiga naddala abaana abato abaagala okuyingira ebyobufuzi nti ebyobufuzi bw'oba obuyingiddemu nga tomanyi kyakukola okkiriza n'oyigirizibwa. Mwami Ssenyonyi muwe ekitiibwa olwa ofiisi gy'alimu kuba nange nagirimu kyoba lwakoze ebintu bingi ebyakadingire ne muleka kubanga ofiisi nange nagirimu ne saagala kumuddamu ng'omusajja omukulu kubanga ofiisi nange bangi tuyobodde. Ne tewali muntu mukulu asobola nga keera ku makya buli lunaku ng'azuukuse mu maka ge ogenda kukyobola balala nga omuvubuka oyo bw'azaakola. Ekisooka oyinza ekyokuyita bannamawulire obagambye nti nawulidde wawulidde ludda wa ku leediyo ku TV bawozesa abantu nti Parliament kiduula kiri awo ewa katale kintu ekiri awo kitalina makulu nti otambula n'ogaba mpeeyaawo ssente nti Parliament terinange nankola yekola mirimu gyayo. N'olwekyo Mwami Ssenyonyi n'abamufaanana naddala okweyambisa ofiisi ebalimu nga balina omuzindaalo ozikozesa okutyoboola abalala bayiseewo ebyabwe. Naye nze ng'agoberera manyi ensonga lwaki ekyo yakikoze kubanga nga gwalaba embeera gy'alimu n'ekibiina kyebali desperate campaign ebatuddemu naye ng'omuntu eyiye mutuddemu bw'oba leader of opposition oba okise ku level esobola n'okukulembera eggwanga ekyebuuzibwa Mwami Ssenyonyi osobola omuwa okulembera eggombolola oba ekyalo mu ngeri gy'akwatamu ofiisi eno obuvunaanyizibwa bwe mu ngeri y'ekibuguumirize okukyamuukirira n'ekabannengere ebyo bikolebwa bulenzerenzi n'obutamanya nti kijja butakakanya nange n'okukeera ku makya okuntyoboola oyiseewo ebibyo. Njagala nnyo omuntu alwanyisa obukenuzi. Mwami Ssenyonyi singa yagala kulwanyisa bukenuzi nga bwagala okwetimba mooli singa tatandikira mu kibiina kye omujjudde obukenuzi ensi yonna bwemanyi omuli n'okuggyako ababaka ba Parliament ssente singa ebyo byanoonyerezaako tekanyonyeza ku mwala gwe nakivubu gwe tumanyi obulungi gwe baakola mu bizinesi tekanoonyeza ku bikolobero ebiri ku kitebe kyabwe ne mu ofiisi ya Secretary General w'ekibiina kya NUP naye kimanyi nti ekyo balowooza nti nja kuva ku byenkola mbawa obudde. N'olwekyo kabule Mwami Ssenyonyi gw'atambuza njalamuwa amagezi agenda ayambe mukama we kampeyini gwetuddemu era batuddemu lwakulunga lugezigezi nakulowooza nti bakitalo nnyo
ekinabatuwako mu byobufuzi bajja kiraba nga kijja. Oweekitiibwa ogamba kampeyini batule munenga tulaba balina abantu bangi bebabeera ku lwale zaabwe ku nkuŋŋaana za Bobi Wine nga kubeerako abantu bangi. So n'abateeka ebivvulu bafuna abantu. Ebyobufuzi osobola okubibeeramu okwetabamu oba okuwerekera era ofuna abantu ne Katumba oyo yafunangayo abantu. Ku nkuŋŋaana ezo zaakuba walabye ekyabadde Butambala walabye yonna gyayitidde Oweekitiibwa. Bannayuganda abaagala enkyukakyuka bangi era abo walabye ku nkuŋŋaana si be bokka. Bannayuganda bwe bakulaga ekyo nti kye baagala ate gwe n'obalaga nti oli ku buntuntu oli mu kulondoola muntu n'abantu oyiseewo ebibyo oba omaze otulaga nti tonaba na kutegeera bulumi bwa bannayuganda otegeera gwe katembawo gw'olimu nakuyisa kivvulu kyo ekyo tekitegeeza nti bannayuganda tibaagala nkyukakyuka. Baagala nkyukakyuka tibaagala muntu. Kale ndowooza obubuuzi bwe tulimu nga bannayuganda ng'abasuubuzi bali mu katyabaga ky'emirimu gyabwe gitubidde. Ssenyonyi n'okuba olukuŋŋaana lwamu lyo n'ogamba nti nawulidde baawadde ba komishona kugamba weebuuza otabula n'abantu abakuwuliriza n'abakuwa ekitiibwa obanga ddala byonna ebitundu ebiri ku mutwe gwo okozesako omumwa gwokka ng'olina omutwe guliko amaaso guliko amatu gulina n'obwongo naye nga omumwa gwokka gwe gukola obukulembeze oba obukutta otya. Oweekitiibwa Honorable Ssenyonyi bwe yabadde ayogerako yagambye nti naye yafunye amawulire agalaga nti naye yabadde agenda kuweebwa ssente ezo kyokka nga tazaagala kubanga teziyise mu mateeka. Kakati muganda wange oyo bayita obukulembeze obw'ekibogwe yawulidde kwani kyova olaba nga omuntu wabanga ddala talina nnyo obuvoona buddo atwala erinnya ly'abadde ng'ekyokuzannyirako. Nze simanyi Ssenyonyi simanyi kojjaawe simanyi sengaawe simanyi bajjajjaabe era n'ebizanga byenkoze naye taŋŋambako nti waliwo ewaabwe naye waffe amanyiyo. Kati omuntu atalina nteze eyo alowooza nti okeera ku makya nayogera ku munno nawulidde wawulidde mukulembeze bwate bwakola nti nawulidde. Ntera okuwulira nti mwami Ssenyonyi yakola amateeka oba yagakwata bukusu oba yagategeera ekyo kiri gy'ali. N'olwekyo bw'abanga ddala alowooza nti amateeka agamanyi okusinga abalala ajja okufuba Paalamenti. Okimanyi nti abantu abo baagera ne mu kooti n'ebannyonnyola mu bulambuuku obuyinza bwa Paalamenti obuyinza bwa commission obulambikiddwa mu tteketefu ga Paalamenti. Naye bw'osoma ng'okwata bukusu nga totegedde ebyo ebivaamu naye njala mukakasa nti talina kyagenda kukola kigenda kukakkanya linnya lyange ng'ekigendererwa waakyo abamufaana bwe bali. Njalamuwa amagezi bw'abanga ofiisi emutuddemu ng'emusobedde ebyokukola kubanga yigawo opposition mu kaseera kano yandibadde toosi bannayuganda gye bagoberera naye okubanga otudde mu ofiisi otubidde obuyabuvuya kyakusaalirwa. Mu Paalamenti mwamaze emyaka ebiri nga loopu kayitanga yadde motion yadde statement yadde bill ng'oliida opposition mu myaka gy'ebyokulonda ate n'omwaka gw'okulonda ofiisi oba ogituddemu okukola ki. Nze omukulu oyo ndowooza bye yasoma yabikwata bukusu. So n'olwekyo njala sasasa bannayuganda ekisooka tewali ensimbi zaatuweereddwa era teziriiyo. Paalamenti si kiduula njoga nti bampeeyo wano. Oweekitiibwa nti yagambye era ensonga lwaki obuzibu obuli mu kuggyayo ssente mu Paalamenti bwe babawaliriza ssente zino okuzifunamu nga muyita mu ssaako ya Paalamenti. Bwe mala okugamba nti tewali ssente zaawuliddwa muntu yenna ate era n'ekyo njagala nkiddemu nze bw'ondabako omutwe n'amatu ompita nsolo nkugambye tewali nsimbi za ekyokusaako ne komishoni by'okwatagana bitya. Naye ndowooza abantu abamu babeetaaga kusekula mu kino babeemu empulunguse. N'olwekyo ensonga sirina kyensobola kugyongerako kubanga terina bwe bikwatagana. Oweekitiibwa Paalamenti erina amateeka gabalambika n'agabafuga. Mulina nteekateeka ki okutwala loopu mu kakiiko akafuga enneeyisa y'ababaka ba Paalamenti bwe muba mugamba nti yabawaayidde? Bwe tuba tunaavaako sitepu gye tuteekinga twetaaga kugenda mu masaŋŋanzira kugenda nga tuwowoola. Baagala nve ku buvunaanyizibwa bwe nnyina okukola nteekateeka abantu bange nominatinga okuyamba abakandideeti baffe. Ekimu ku kibatawaanya baalumwa nnyo nti DF esasulidde bakandideeti ba nomination fees ekibiina nga kya myezi 3. Era abantu beewunya ssente gye mwazijja. NP yasasulira ababaka baayo musanja ekyaggwa yazijjawa n'ekyuma ekikuba ssente. So ebintu ebimu bya kibogwe. NUP ng'ekuŋŋaanyiza obuwumbi 2 yasobola kusasulira ababaka baayo emyaka 5 gyebadde ne ssente ezo. Sabawandiisi wayo yagamba nti bazirabiddemu basibe abasibe badde balya mu woteeri kibbufu. So fraud gye balimu ye batawaanya kubanga bamemba bababuuza mubadde mukozesa ki ensimbi z'ekibiina
of course abamanyi bazizimbyemu apartment baziguzeemu property ebweru kati byekubinyonyo okudivertinga bammemba oteekawo ekibuuzibuuzi ky'ekibugwe eky'okumalwa nze omu kubalowooza nti embeera eno abagirimu ŋŋenderere.